Kwaniriza Zirubega Ibrahim Kasinga ida maaso n'okwebaza okubeera ng'owuliriza emboozi zino ez'ebyafaayo ezikwata ku bantu abatali bamu. Era nga tukyali mu mboozi ya musajja mukulu Gino Edward Katumba Wamala mu kitabo kye Endurance. Wabula nkutegeeza nti teweerabira okukozesa Lupa Free Mosquito Oil Repellent naddala ng'omwesiiga nga tonatuusa kaseera kakuyingira mu katimbako. Era nga wano wentwalira omukisa okuba nga nkujjukiza Lubega Designs asangibwa okujimba Plaza mu kibuga Kampala. Osobola okubeera ng'omukulako ku 0705 14 ajja kutungira engoye zonna ze weetaaga omuli kaftons, overalls, amasuuti, amakooti, amasaati, empale n'ebirala. Mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero tutandikira we twakomye nga musajja mukulu Edward Katumba Wamala afuuse omusomesa ow'amagye era nga bamusindisa ejjinja. Gino Edward agamba nti enteekateeka y'okutendeka ab'amagye bano ejjinja n'okubongeramu obukugu bwa management n'okwongera okubawa obukugu bw'okulwana olutalo olw'ekiyeekera ng'olwali eruweero. Gino Edward agamba nti abayizi be yali asomesa engeri gye baali nti baali b'amagye abatendekeddwako ekiruubirirwa kyali kyakubeera nga babongerako ku bukugu kubo bwe baali balina. Era ng'ono yali akikakasa bulungi nnyo nti bano baali fiiti ate nga balina obuvumu obumala okubeera nga balwana olutalo luno. N'olw'ensonga eyo nga bwe baali tewaali babi kubeera nga batandika buto. Nti wabula empisa kyali kintu kikulu mu koosi eno era nti omusomesa yenna mu kutendekebwa singa abeera yerabidde okuteeka empisa mu bayizi be abeera talina kintu kyonna kyakoze. N'olwekyo musajja mukulu n'agamba nti abantu bonna abaasiwuuka empisa babagobanga mu musomo guno. Waliwo abamu ku b'amagye be baali bali mu kutendeka abaali nga tebaasoma nnyo kyokka nga balungi we batuuka mu field n'okubeera nga balina obukodyo obw'okukunga. Nti ate ku ludda olulala abaali basomyeko nga balina diploma ateekako ne degree baali tebalina bukugu ate bali abaali tebasomye bwe baali balina nga n'omutima ogwagala kye bakola nga tebagulaga. N'olwekyo Gino Edward Katumba Wamala ateekako n'abasomesa balala essira baaliteeka ku kinnoomu okulaba nga bamuyambako awo obunafu obwali. Musajja mukulu ono yalina abasomesa balala okwali Jejje Odong, Lieutenant Kasule omugenzi kati, Lieutenant Mbazira nga naye mugenzi teekako ne Major Gino Okecho. Ng'Okecho ono ye yali komandanti waabwe. Gino Edward Katumba Wamala agamba nti amazima gali nti yadde baali si basanyufu n'ebyobufuzi nga bwe byali naye mu kukola emirimu gyabwe tebaalaga ngeri yonna gye beekubira ludda era ng'omulimu gwabwe baagukola nga bagukola n'obukugu obumala. Ti kyokka yeeraliikirira olw'obusiiwuufu bw'empisa obwali bweyongedde mu banne abaali mu UNRA teekako n'abamagye abaali wansi we. Ono yagamba nti yali alina ekitiibwa eky'okukuuma wabula agamba nti baali baweebwa ekitiibwa nga bo abasomesa mu magye kuba akadde ako baali batono nnyo. Ekitiibwa kino Gino Katumba agamba nti kye yali anoonya era nga bye bimu ku byamuleetera okuyingira amagye kubanga naye yajjukira bulungi nti kyekitiibwa kye yali awa ab'amagye g'eggwanga erya Tanzania. Era ng'ono yali alina okuba ng'akuuma ekisuubizo kye yawa kitaawe bwe yamutegeeza nti agenda kuweereza ggwanga mu kifo ky'okuweereza omutuse kinnoomu oba ekibinja ky'abantu. Wabula ebyo nga biri bityo musajja mukulu n'agamba nti emyaka gyonna yali awulira nga si mumativu eri musajja mukulu Sale ne munne Mugume olw'okubeera nga baali teboogerezeganya naye kyokka nga yali omu ku beewaayo okubajja mu mannyo g'engo. Bano okukola kino yali alaba nga balidde olukwe mu mukwano gwe baali balina kyokka nga yawaayo obulamu bwe n'abayiirawo omubiri ng'enjogera ennaku zino bweri nga kyali kisobola n'okumuleetera okufiirwa obulamu bwe sinakindi omulimo ng'abayamba okutoloka. Nti wabula yali tamanyi obanga okusirika kwabwe kyava ku kubeera nga baali tebalina ngeri gye bayinza kwogerezeganyaamu naye obanga batya nti singa boogerezeganya naye bayinza okumuleetera obuzibu. Nti kyonna kye kiri ye yakitwala nti enneeyisa gye beeyisaamu baalinga abatamwesiga kyokka ng'ate yali abakoledde bingi. Nti kyokka ekirungi olutalo nga luwedde NRA ng'emaze okuwamba gavumenti ya UNRA yali ekulemberwa Gino Tito Okello Lutwa teekako ne Major Gino Bazilio Olalo-Okello bano be yasooka okulaba. Era mu kubalaba bamusanyukiranga muganda waabwe eyali abuze ekiseera ekiwanvu ennyo ekintu ekyaleetera abamu ku baali balwanya olutalo luno ku ludda olw'abayeekera okwewuunya
ludda wa musajja ono atalwana gyafuuka okubeera ow'omukwana ennyo n'abakulu bano abaali balwanya olutalo emyaka 5. Gino Katumba agamba nti musajja mukulu President Milton Obote we bamumwamulirako mu kisanja ekyokubiri ye Katumba yali akyali mu School of Infantry Jinja. Enjawukana ezali wakati w'abamagye abalango n'abakyoli zaali zivudde mabega ng'okuwamba kuno tekunnaba kubeerawo. Nti abakyoli bano be baali basinga abamagye abaagendanga ku front line era aba NRA we babaterako ennyaka zito bangi ku bo baasalawo okubeera nga badduka ku front line ne mu bitundu omwali olutalo. Abakyoli baali bagamba tebakyagala kubeera nga bafiiririra abalango abaali abatono kyokka nga be bali mu bifo ebisava. Nti abalango bano be bali mu bukulembeze mu bitongole bya gavumenti mu ministries ziteekako ne mu magye. Musajja mukulu Milton Obote ne Chief of Staff omupya gwe yali alonze wa UNLA Brigadier Smith Opono Chak bonna baali balango nabo. Musajja mukulu Oyito Ojok kinajjukirwa nti yali Chief of Staff nga tanaba kufiira mu kabenje k'ennyonyi. Ono yalina abalala 8 kyokka nga ku bano kwaliko abamagye ba UNLA 6 era ng'okufa kw'ono yafiira ekisozi mu Luweero Triangle nga nakusomezi 2 December 1983. Abamagye naddala abakyoli baali balowooza nti bagenda kumusikiza mukyoli munnaabwe Brigadier Basilio Lalokero yadde ng'ebitabo bye tebyali by'amaanyi nnyo yadde obukugu. Wabula President Milton Obote yali Commander in Chief yasalawo okubeera nga ye alonda Junior Officer Lieutenant Colonel Smith Opono Chak eyali omulango munne. Kino bwe kyakolebwa kyamalamu abakyoli amaanyi n'agalwana ne gabaggwamu era bwe batyo batandika okunyonyola engugu zaabwe ne bateeka emmundu ku mugongo ne batandika okugenda mu mambuka g'eggwanga lya Uganda. Kino ne kyongera okubeera nga kireetawo enjawukana ey'amaanyi wakati w'abakyoli n'abalango mu magye. Ekifo kya Chief of Staff kifo kya mugaso nnyo mu magye n'okusinga kumpi ekya Army Commander olw'ensonga nti Chief of Staff akola okusalawo kunene nnyo ku ekyo ekibeera kyetaagisa okukolebwa mu magye. Okuwamba nga kumaze okukolebwa General Tito Okello yafuuka President w'eggwanga lino ate ye Brigadier Basilio Lalokero n'afuuka Army Commander. Major General Zed Malulu yali atemera myaka egy'obukulu 7 ng'asibuka Ntungamo mu kitundu ekyankole ng'ali amanyikiddwa nnyo olw'obuyigirize bwe yalondebwa okubeera Chief of Staff w'amagye. Mu kaseera kano General Tito Okello teekako ne Brigadier Lalokero yali tannaba kulinnyisibwa ddala kufuuka Major General. Obuyigirize bwabwe bwali butono. Tikyokka ate ku ludda lwe musajja mukulu Katumba yali ku lanka ey'obwa Captain era mu kuwamba obukulembeze bwe kwabeerawo ono baamukyusa ne bamugya ejjinja ne bamutwala mu nkambi ya Major Zed Malulu abeere AD we. Katumba agamba nti mu ndaba ye ey'ebintu General Malulu yalondebwa olw'ensonga nti abakulu abaali bawambye gavumenti baali tebaagala kulaga kifaananyi nti gavumenti eno yeekubidde ludda lumu naddala mu mawanga. Kyokka oluvannyuma bano baavaayo ne bategeeza nti omukulu ono emirimu gy'amulimu okukola kubanga buli kadde yabeera asoma bitabo bye. Ti General Malulu tiyali wa magye mulwanyi wabula yali alina obumanyirivu mu nsonga z'obuweereza mu z'ofiisi era nga kino kye kyamuleetera obuzibu okubanga akola bulungi emirimu gye naddala mu kaseera nga waliwo enjawukana mu magye mu 1985. General Katumba agamba nti enjawukana ezaali mu magye akadde ako azigiragiranya okuluma ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna. Agamba nti enjawukana ezaali mu magye akadde ako azigiragiranya ku njawukana ze yasanga mu poliisi bwe yayingirayo okubeera IGP. General Katumba
gamba nti abasirikale abamu baali bawulirira mu CID, abalala mu IGP, kyokka abalala nga bawulirira mu Director Special Branch. Nti era kyekimu mu magye g'85 abamu baali bawulirira mu Bazilio ate abalala nga bawulirira mu Eric Odwa. Ennaku ezaddako ng'obuyinza bumaze okuwambibwa okuva ku Obote, Titokero ne banne baasalawo okubeera nga bayita ebiwayi by'abayeekera bonna ebyali birwanyisa gavumenti y'Obote okubeera nga bijja ku mmeeza bikole gavumenti ey'awamu nabo. Nti ebiwayi byonna byawulira omulanga guno era ne bijja okugyako ekibiina kya National Resistance Army. Ebibiina ebyajja kwaliko Uganda Freedom Movement ekyali kikulembelwa Dr. Andrew Takume Kairo omugenzi, Federal Democratic Movement kiyite FEDEMO nga kino kyali wansi wa Captain George Nkwanga. Ekirala kwaliko Uganda National Army oba kiyite FUNA nga kino kyali kikulembelwa Major Amini Onzi. Ekirala kya Uganda National Rescue Front oba UNRF nga kino kyali wansi wa Brigadier Moses Ali. Tiweewaawo nga basajja be bajja ne batuula ku mmeeza, kyokka ye Brigadier Ali teyalabikako. Abakulembeze b'ebibiina bino bonna bajja ne batuula ku mmeeza ne batandika okubeera nga bakubaganya ebirowoozo engeri gye bagenda okufunamu agafu agasava mu gavumenti empya. Museveni ne NRA baagaana okubeera nga bava mu nsiko okujja okugabana obuyinza buno, era nga baakanya kimu nti bakomanda ba UNRA baali bakoze ebikolobero bingi nnyo ku bannansi nga baali beetaaga okubonerezebwa. Olwo mu myezi 6 ejjaddako waliwo enteeseganya wakati w'Okello ssaako n'abayeekera ba NRA, era nga pulezidenti w'eggwanga erya Kenya Daniel Arap Moi yali omutabaganya w'enteeseganya zino ezaatuula mu kibuga Nairobi. Enteeseganya zino zaatumibwa Nairobi Peace Talks wabula nga tezaavaamu kalungi ng'ebiseera ebimu waliwo n'abaazikazaako erinnya erya Nairobi Peace Jokes. Enteeseganya zino okugwa obutakanisi tavaamu kalungi kyanyiza nnyo abakulu bano b'Okello, era nga kino kyabaleetera okubeera nga bakkiriza nti abayeekera abajja ne babeegattako balabika bakolagana n'abayeekera ba NRA okujja bano mu buyinza. Nti omuntu yenna yali agoberera ebigenda maaso kyali kyeraga lwatu. Musajja mukulu ono Gen. Katumba agamba nti byaliwo ebiseera ebyo byali byeraga kaate nti waliwo ekitatambula bulungi. Nti b'Okello bano baali bayise meeting nga bayise Eric Odwa, Gadi Toko, George Nkwanga ne Kaira nga kwotadde ne Zed Malulu. Tenjawukana zaali zongedde okusaasaana nga zituuse ne mu tribes endala. Nti embeera okufaanana bw'eti mu gavumenti, abamagye bonna amatu baagaggula ne batandika okuba nga bagoberera ebigenda mu maaso n'okumanya ebyetaagisa okukolebwa. Bano mu kuggula amatu baakitegeera nti Malulu, Nkwanga ateekako ne Kairo obulamu bwabwe bwali mu matigga. Meeting eno okuyitibwa yali egenda kubeera ku Nairo Mansions Hotel nga kakati ye Serena Hotel, era nga bano baasalawo Malulu okuba nga tagenda, obula ne Kaira n'asalawo nti agenda mu meeting eyo n'asigala ewuwe Kansanga. Ye Kapiteni Nkwanga yasalawo kuba nga agenda mu meeting era n'abategeeza nti agenda kudda abategeeze binaabeerayo. Ebyembi ono yakubwa ebyasi nga meeting ewedde, era omulambo gwe gwasangibwa ku Silver Springs Hotel olunaku olw'enkeera. Oluvannyuma lwa Nkwanga okuttibwa, bano baali tebalina kyakkola. Enteeseganya z'e Nairobi nga ziri mu kukomekkerezebwa mu 1985, aba NRA bano baali bamaze okukakasa obulungi nga bwe batagenda kubanga beegatta ku gavumenti eno, kubanga baali bamaze okusalako nga tewakyali muntu ayinza kugenda mu Western Uganda nga si wa ludda lwabwe, era ng'ekitundu kino baali bakisaliddeko mu Katonga. Weeks ntono nnyo nga ziyiseewo, aba NRA kyaddaaki baasobola okubeera nga bawunzika gavumenti ya musajja mukulu ono Okello. Nga gavumenti y'Obote teekako n'Okello tezinaba kubeera nga ziwambibwa, Gen. Katumba agamba nti abamu ku bo baali balabye ekigenda okubeerawo, wabula olw'okuba nti baali bekkiririzaamu nga bakkiririza ne mu nsonga y'okuba nti baali baweereza ggwanga, baali bakimanyi nti tewali musango gwonna gwe bazizza, ng'era tebalaba nsonga lwaki balina okutyera badduke. Ennaku ezaasembayo mu gavumenti y'Okello zaali zirimu obutakwatagana, era nga Brigadier Gad Wilson Toko yali Vice Chairman, teekako ne Minisita yali w'ensonga z'ebweru Olalo Otuno, be baalinga abaddukanya gavumenti ey'abakulu bano b'Okello. Emirimu gya gavumenti engeri gye gyali giddukanyizibwamu yali tetegeerekeka, era nga mu kaseera kano Kampala yali agabanyiziddwamu ebitundu. Musajja mukulu Kayiira yali avunaanyizibwa ku kitundu kya Kansanga Gaba,
Nkwanga ng'avunaanyizibwa ku kitundu ky'Emmengo ne Rongojja. Ate Lieutenant Colonel Eric Odwa yali second in command mu brigade ya 50 mu ggye lino erya UNLA. Ono yali asinzira Katikamu era nga yavunaanyizibwa ku Summit View. Nti ate Nakawa ye yasigalawo ng'amagye agali mu kudduka we gayita. Nti okusinzira ku b'amagye baali bakiraba butereevu nti gavumenti eno egenda kugwa. Wabula bano ab'amagye abali ku frontline tebasobola kubeera nga bamanya ani avunaanyizibwa ku gavumenti gye baali baweereza. Wakati mu bunkenke bagenda ne bayoola abalwanyi bafuna abaali mu kitundu kya West Nile ne babaleeta ne babayiwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Nti bano babaleeta awatali kubateekateeka nga baagala balwane. Nti bo kye baali bafaako kwe kulaba nga balina abalwanyi bangi nnyo kyokka nga tebamaze kulaba ngeri ki gye bagenda kubakozesaamu kulwana. Nti ekikolwa ekirala eky'obutiitiizi bookero bano kye baakola bagenda e Karamoja ne bajjayo ababbi b'ente ne babaleeta nga babasuubiza nti singa basobola okulwana ne bawangula eggye lino erya NRA bajja kubawa omulidi gwa ssente teekako n'okubawa ente eziwera. Bano babaleeta nga balowooza nti olutalo bwe luggwa bagenda kukwata ensi zonna eziri mu masekkati g'eggwanga ne mu Western Uganda bagende nazo. Nti bangi ku bo baafiira Mityana nga tebasobola kubeera nga basigalawo kulaba ku nte ze baali babasuubiza teekako n'omudidi. Nga ba NRA bamaze okutwala obuyinza, abaana bangi abaali bakazibwako Bakadogo balabibwa nga batambula ku nguudo z'omu kibuga nga bakutte emmundu zaabwe. Nti era abantu bangi abaali boogera ku lutalo luno wano mu ggwanga teekako n'ebweru w'eggwanga baali bategeeza nga Bakadogo bano bwe babakozesa emirimu egy'okulwana mu lutalo era nti bakozesebwa okubeera nga bakola missions enkakali ennyo. Nti wabula amazima gali Bakadogo bano baali tebayingiziddwa mu lutalo luno n'ekigendererwa eky'okubeera nga babakozesa okulwana. Bangi ku bo beesanga bayingidde mu lutalo luno okusobola okuba nga babeera balamu kubanga bazadde baabwe baali bafudde, abalala nga bababuzeeko teekako n'okuba nti amasomero gaali tegakyakola olw'olutalo nga baagaggalawo. Gen. Katumba yategeeza nti mu kitabo kya John Nsereko kye yatuuma How Children Became Armed Freedom Fighters yategeeza nti Bakadogo bano baali tebabatotte kubeera nga balwana wabula baali mu nsiko olw'ensonga nti baali balina emirimu emitonotono gye baali bakola ogeza ng'okusaasaanya enjiri ey'ebyobufuzi okukunga abantu mu nkola eya siyaasa yali ereeteddwa. Nti ekirala bano era babasindika ng'okuŋŋaanya emmere okuŋŋaanya ebintu ebikozesebwa boziko n'okubatendeka obumu ku bukodyo bw'ekinnamagye obutonotono bunaabayamba okubeera nga babeerawo mu lutalo. Nti era ku ntandikwa y'obukulembeze bw'abakulu bano aba NRA bavaayo ne bakirambika bulungi nti Bakadogo bonna bagenda kubazzaayo ku ssomero. Nti kyokka okusoomooza okwalimu kwe kubeera nti bano baali bagenda kubeera batya mu matendekero ne bayizi bannaabwe nga bano baali bakutteko emmundu ne balaba n'ebintu eby'enjawulo ebitasaanidde kulabwa baana bato. Nti enteekateeka zaakolebwa ne wabeerawo amasomero ag'enjawulo agaateekebwawo nga bano gye balina okubeera Bakadogo abaali mu lutalo. Nti Bakadogo bano abasinga obungi baakosebwa psychologically olw'okuba baalaba ebintu bingi nnyo ebyali mu ntalo ebitasaanidde kulabwa muntu wa bulijjo.